Omulala wa Soul TV tukulamusizaako na Joli wasota sebo wasota nyabo tukwaniriza nnyo mu sabiti empya ennaku z'omwezi ziri 22 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2021 oba 2021 tukyatambula mu ggwanga lya Uganda bannaffe aba Tanzania bakyagenda mu maaso okungubagira abadde omukulembeze waabwe John Pombe Joseph Magufuli enteekateeka zaawedde era sabiti yonna weekend eno eweddeko nga bannansi bagenda mu maaso mu okubakkiriza evvannyuma bangi bafeintinze abalala bakyalina ku bitanda bafunye obuzibu embeera gye badde bamwagalamu n'embeera gyakutemu eggwanga bwe bakubye ku liiso lyabwe evvannyuma ku mukulu ono ate nabo bafunyemu obuzibu bwa njawulo eggwanga erya Congo Brazzaville nabo bali mu nteekateeka ya kulonda balonze olunaku olwajjo ate abadde avuganya president aliko ate naye ali mu mbeera ya koma ali mu ggwanga covid yamukutte naye abadde wa myaka 61 naye abadde avuganya okulonda olunaku olwajjo naye yasinzidde ku kitanda n'ajjako masiki ya oxygen abaga abannaye wadde ndi bubi ntaasa bulamu bwange nayongedde mu maaso mulonde enkyukakyuka naye nga munnaffe General Sassou Nguesso bwe kitaabe ki kyonna alabika nga akalwako Congo Brazzaville alabika nga ajja kubeera nga akawangula naye ebirala bingi tugenda byogerako nnyo omwaka mulamba wano mu ggwanga lyattu lya Uganda COVID-19 bingi ebituukiddwako bingi ebikyagenda mu maaso enteekateeka za president yawa ebiragiro 39 yagenda ng'agattako tetumanyi kati do's and don'ts ezikyakola nezitakyakula naye tugenda byogerako nze Muhammad Wamala munaika akulamuseeko tubenga tutambula n'ensonga ezo n'endala nnyingi zetusese ate enkya ya leero. Weewaawo olunaku lwa bbalaza abadde tannabakola nteekateeka ya kuva waka keekadde essaawa zino eno otandika okutetenkanya wiiki ogitandike bulungi ng'ogisimidde omusingi newankubadde tolina mulimu genda otambulemu mu kibuga ekikuli okumpi awo ojja kulaba nga Mukama Katonda naye akola ebyekisa teri agenda kunoonya mu kitanda kyo mu nnyumba yaawo wooli tyowaye gundi oliwa jangu tukole kina genda kkiriza Mukama Katonda ate embeera ejja kubanga eterera abafunye ebirungi abavudde mu weekend nga muyise mu mikolo egy'enjawulo Mukama Katonda mulungi yeebale gibayisaamu ate abateekateeka okugenda olwaleero mu mikolo anti mwagikyusa mugiteekayo Monday, Tuesday, Wednesday twali tugimanyi ku weekend naye Mukama Katonda akole ebyekisa bajeti ezibadde tezinatereera abeeko nekyakola omulwadde nkusabira omukono gwa Mukama Katonda gukusisinkane owonere eddala ekirwadde ekyo ekikumazeeko ebbanga oba ekyakukutte kisobole okukuta ate naawe obeere mu bulamu ng'obwa bulijjo obweyagaza bwe wandyagadde okubeeramu abaviiriddwako ab'emikwano n'ab'eŋŋanda Mukama Katonda akugumye omutima akuyambe osobole okuddawo nate obulamu oddemu nate okubutambuza tumanyi nti embeera teba nnyangu naye ate tukkiriza nti Mukama Katonda ono ayinza era asobolera ddala byonna nabwire ni kameeta kange ese ni mwana webusiya edistricti ni eyo ate nga ekyalo obusitema ndi mukombe ndaho bahesaho mwesi mbe basakyosi kimuhola mwe barohuulisa Salt FM mwe barohubona Salt TV obwire buhyere kusuubira nti ewiiki ino ekyokubandayi fesi ni hweyamba okuba nti hukenda birayi good morning zibula atudde etandise ku Salt FM omumbeja kasajali awamu ne aka Black Lives Matter teekako obeere kitundutundu ku mboozi ze bakubaganyako ebirowoozo kubanga zizimba good morning mbagaliza sabbiiti ennungi okusaba n'okusiba abadde tannatwegattako keekadde oyingirewo nange Wamala ne kameeta kange abalaga n'abahadde mwena tubalamusizaako wakadde kano twatandise butereevu n'ensonga ezasukkulumya uli gaffe tugenda kulaba emboozi aba LDU bafuuse ekizibu balinga basirikiddemu mu maaso awo mabegakaawo naye olunaku olwajja mu bitundu ebyekibira endejje eyo gangu eyo batettewo embeera enzibu ennyo mu kwasa kafyu ate bakubye omusomesa bamulanga kukola kiro kigenza okujja olwaleero ng'era gavumenti teekateeka okujja aba LDU mu bitundu yabadde ava kukola ki tadde akola yeeyiya mirimu gye bamusanze bamukubye yafiiridde mu kavuyo akakukwasa ebiragiro ebya kafyu sigenza otuuka olwaleero ng'era gavumenti eteekeka okubajja mu bitundu ebyekkaramojja kubanga babasindikayo okugenda mu maaso okukwasa entegeka ey'okulwanyisa babbi b'ente naye kyazuuse nti ate waliyo abakolagana n'ababbi b'ente nga ba LDU kati disbandment eya regiment yonna eyo yasindikibwa mu bitundu ebyekkaramojja gavumenti eteekeka okubajjayo erabika nga ekyabasindisaayo bo balabika bakola otherwise bakaramoja bagamba bantu bazibu nnyo bantu bakambwe bantu bali hostile bantu
abalwanirira kye baagala abantu bakkiriza batya aba LD abatali baayo ate kutandika kwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Ate obubbi bw'ente bwo bwaliyo obubbi bw'ente bano baavanga etulukana ne bajja ne babba ente kati babateekawo kubanga ojjukira enteekateeka ey'okubajjako emmundu kyeyagalire abamu ne bawaayo emmundu zaabwe abantu ne basigala nazo kubanga baazeekuumisanga nga bagamba nti baali baanyisa bubbi bwa nte kati gavumenti bagamba muleete emmundu ezo muziweeyo tubawe ejje litegereko obulungi limanyiddwa obulungi nga ligenda kukola mulimu gwa kubakuuma n'ebisolo byammwe n'okulwanyisa obubbi bwonna naye ate kyazuuse nti aba LDU abasindikibwayo ate bafuusemmo beekobana ne bali eri abatukala ababba ente beekobana n'ababbi b'ente ne bannyini munda mwennyini kubanga nabo bennyini abakalamojja nabo bennyini bebbiŋŋana ente bonga bo munda ono kubanga kati babaga nti ente ezono zifaanagana n'ezono ente tezaawukana boga nti ente y'amayembe amawanvu nti yooli ne balwanira awo naye kati sokelengera emboozi eyo yabaddeyo mu bitundu eby'ekibira eyo aba LD bano balise embeera enzibu ennyo balese omuntu omu bamusse mu mbeera eyokukwasa ebiragiro n'amateeka aga kafyu bwe tudda tube ku kitongole okwogerako. Omusomesa Masajja mu Makindye Ssaabagabo municipality akubiddwa amasasi agamutiddewo ab'eggikuuma byalo abamanyiddwa nga ba LDU. Omusajja bamukuba ogwasooka ne bamuwoonera ekitegeeza ng'olumva ey'okubiri yadde yakumudda bussi era kye bayagadde kyatuukiridde. Bw'oggyako obulamu bwa muno kyogamba oba togenda musangayo. Nsaba Pulezidenti Museveni tuyambe. Ku ssaawa 4 ez'ekiro ekikeeseza leero akabate kano we kagwiridde ku Shambi Wycliffe nattibwa mu bukambwe. Mu kitundu muno abasinga obungi baba waka waabwe era bwe kuba kufa bamusanga ali waka abasinga obungi baba bali waka kuba we basula ate abamu we bakolera bajja nga batudde wali bali mu kulya byankulya we batuuka sumama nze nayingira mu kayumba bwenti kati sumama oli anadduka eri emanga nakkirira ne bamukwata ne bamuleeta ne bamugwa mu bulago ne bamutuga afaana omukazi namugamba mulaba mugenda kutta oyo omuvubuka naye mu kayumba ninga alabyemu omuvubuka ayingidde kati afaana yagamba ayingidde ne basika akagini ne kagaana okweggula ne wafaana omunene n'agamba mumugjeewo mumutwale eri gye mwamuttira. Abatuuze bagamba bamubaddeko n'ekiruyi kuba bulijjo babadde nga bajja ne bamusanga ng'akyasiika capati ze yatandika amasomero bwe gayimirizibwa. Ono gwakubye ekigalo mu kirika bwe yabadde akuta ensuulu agendako abasirikale baganda eza kwetaasa esi yamukubye ng'ageza okutaasa muganda kiraba ezo we bati bakuyiweko ettaka omusaayi. Baganda be bagamba essomero gy'abadde asomesa erya primary Munyonyo lyamusazeko kwe kuyiiya ng'omusajja. Lukono oluggi ne buyingira era bwayingidde ne bukwata muganda wange era bamukute ne bumufulumya ne butandika omukuba ezimundu ezo n'atandika omukunya bwe bati ebigala byazo butandika omikuba kati bavudde awo n'atandika okwekyanga nti no mundeke asajja avudde eri n'asooka n'amukuba ekyasi bamukuba ekyasi nga naffe tulaba nno tuuse ekiseera n'amataala gawo gonna ne bagajjako ne bagakuba ne bagaasa ne bajjawo layiti oseggere ne babeera mu nzikiza awo nga tebakkiriza muntu yenna kgendawo babagambye buli ajja wano mu mukubi. Waswa Luwandaga ssentebe w'ekyalo yennyamidde olw'abalina okukuuma eddembe okutunuza emmundu mu bantu abakkakkamu n'asaba abatuuze basigale nga bateefu. Naye bannange abantu bamanyi mmundu era mbasaba oba DPC w'ekatwe oba akuleba LDU mujje musomese abantu ekituwa emmundu kintu si kyangu kyakukola ki kuzanyirako nze gweza okuwa security tumanyi byetadde ku mutwe nawe wakuze okuwa security simi byetadde ku mutwe kati tusinga pena ne tubanga tuli bakambwe bivamu byebyo. Effujja erikoleddwa aba LDU terirabwangako nga bagezaako okubuza obujulizi bwe bazudde nga bassa omuntu. Komanda Julius banzita olaba banzita ngate yapa afaayo ali eri ali tugamaze balonde ebisumpu by'emmundu ne babifunye ne banoonya n'enkofiira gyabadde bambadde n'ebabula ne bagenda omusayi bamaze okubikako ettaka nagawulidde era nagalabye ne bamala ne bagarondawo ne bagatwala nga bo ate era ne bakoma oluuti y'okuyakubiri.
Erukana Lubega ow'ebyokwerinda mu kitundu naye agamba aba LDU bali mu kukwatagana nabo kuba ettima balina lingi. Omuntu oyo aba anoonya kyakulya kubeezaawo mbeera ze. Bannanga abantu bali mu nnaku. Twetaaga bannaye mutuwe obuyambi. LDU vooti eri gy'ovudde ku ditakiyo n'ojja n'okuwa abantu booto n'otta omuntu. Meja Bilal Katamba omwogezi w'ekibinja ky'amagye ga UPDF ekisooka nga kina amakanda kigasimba Wakiso mu Kakiri era nga kyekivunaanyizibwa kuba LDU mu Kampala n'emiriraano. Ayogedde bw'ati ku nsonga zino ng'agamba nti ebbiina ly'abavubuka lyayagadde okulumba aba LDU bano. Abadde agezaako abadde akutte ekigo omusirikale waffe oyo asobodde okutaasa abasirikale baffe basobodde okutaasa omusirikale n'emmundu byonna wadde omusirikale waffe yatemeddwa omukono bubi era yaddukisibwa emulago n'omu ku balumbaganyi ng'ogyeko oyo ayitibwa Clive waliwo omu amasasi engalo zino naye ali mulago. Byakyambadde Lawrence, Soroti TV, Omunnyo. Yembeera bweto yabaddemu embeera ya self defense okugezaako okwetaasa naye ate ekyabiddeko omutuuze mulamba obulamu okubanga bwagenze bwe buto n'abavuka nabo bennyini balina effujja eryabwe nga bo era babadde nga bewerera nnyo aba LDU bano ojjukira bwe babazzayo okubasomesaamu waliwo ko sanita kaali kakomyewo naye kiti mugenda kudda naffe tubeetegekedde kitegeeza nti badde nga bajja mu bitundu bino okuba ogeza kukwasa amateeka nga batuze babatwala kaguddeyo kati ku muligo kitaka bazze nga balina enforcement ewerera ddala bulungi ne basanga nga bakyajinze bulungi bataddeko ebyabwe ku mutwe ne babaddiza mu mbeera etabadde ennungi naye nga kitalo nnyo omutuuze oyo omusomesa abadde mu kweyiya mu ngeri ate ey'enjawulo okubanga obulamu bwagenze mu ngeri bwetyo naye nga aba LDU kyabadde kibabikisa omusaayi anti kukonsiringa bujulizi kitegeeza badde ensobi bagikoze nga bagitegedde nti omuntu afudde era wadde walina okuba okunoonyereza okutandikirako bwe bujulizi badde bagezaako okubikkirirawo. Omanyi kati we tugenda twolekedde akaseera akakatyabaga before obulamu bwali si bwangu naye ate bwe twayingira COVID-19 bingi nnyo abantu bye bayiseemu mu mitendera egy'enjawulo. Abavubuka balina ebyabwe bibakaaba, abaana bato balina ebibaluma, abakadde balina ebibaluma, abali mu yaffices ez'enjawulo bonna balina ebibaluma. Naye nga lessons zino zonna zava mu muggalo COVID-19 obwavu obwo stress babaleseewo babeeganye kwegamba abantu abasinga kyenkana omwaka omulamba gwe tumaze bukyanga President Museveni ayogerako eri eggwanga tebafunye opportunities kufuna abantu kwogerako nabo kuba budaabuda. So kakati ekintu kinene tukiraba kuba LDU bokka lwakuba tubadde tumanyi nti oba oliawo be balina effujjo naye ate ndabanga ekigenda okusaasaanira almost buli wamu kubanga buli wogenda waliwo ebikolwa bwebiti ebyekitujju ebyokugezaako okugyawo obulamu ebyokugezaako okusaanyaawo ekintu kya gundi naye nga deliberately omuntu ayinza okuba nga akikola si mu ngeri yakweyagalira naye nga waliwo ekimusindikiriza okola ki okukikola. Kati bw'otunuulira bannaffe banene aba LDU omulundi ogwasooka we baba recallinga ne babazaayoko mu training waliwo ko fruits ezavaamu kubanga ekyo kyali kibazizzaayo era byali bikolwa bwe bityo ebyokutyobola eddembe ly'abantu. Kati kitegeeza nti abakulembeze baabwe bandibadde nga bakiteekateekanga nti oluvannyuma lw'ebbanga bwe riti tugenda kuzzaayo abantu bano twogeremuko nabo tubongeremu ka training kubanga jjukira nti abakuumaddembe bano balina nabo ebizibu ebyabwe ebiri pasono ne babeera n'ebizibu ebyekyalo gy'abeera asindikiddwa okulaba nti akola ekyo kyateekeddwa okukola ate oluusi ne baba n'ebizibu ne bakama baabwe oluusi ne baba n'obutakkaanya ne bannaabwe. So kakati bino ebintu byonna byonna bwe bipayiringa muli eri mu mutwe bibaleetera okukola ebintu ebimu byotayinza nakulowoozaako nti bandikoze eki kubanga singa yabadde ensobi lwaki okubikka omusaayi kitegeeza olulira kutuze nga bagamba nti olwo badde nga bamwe bamaddeko n'ekintu y'ebbanga lyonna kitegeeza nti badde nga bajja nga bayitaayitangamu aitha nga bano balina engeri gye babasoomozaamu oba nga yabamma ssente nakyo mu mbeera naye nga waliwo embeera etabadde ennyangu kati between bo abakwasisa amateeka ne bano bennyini n'omugenzi oba n'abavuka abalala babeera ku kitundu okwennyininyini nga waliwo ekitatambula bulungi awo naye nga ate oba oliawo singa waliwo okukwatagana wakati waba LDU bano n'abakuuma byalo n'abakulembeze ab'ekyalo bali badde bagamba ku muntu ono nti ono tubeereko engeri gye tuyinza okuba nga tumukwasa etteeka
tikyali biddemu na bulamu bwamu tugenda bwe butyo nga bwe bwagenze mu ngeri y'olusaago bwe butyo. Anti kakati ekiruyi kyemba nnina ku muntu kisinzira kiki kye nnina mu ngalo ekiyinza okunnyambako. Walaba omukyalo oli eyali akuba omwana nga mukasukanga ttena oyo yalina muggo. Kati owa LDU abalina mundu. Bw'olaba bano abavubuka ab'oku byalo banene abatugomya abalina kambe mayinja biki. So kwegamba omuntu ekimuli okumpi kyakozesa okola ki y'okufuna justice sinakwetaasa okufuna kyalowooza nti ye justice. So kakati Uganda kati wetuuse nsuubira nti twandibadde tukopa bannaffe ab'Ebungereza. Gavumenti erina okusala amagezi okulaba nti eteekawo bakansalas mu bitundu ebyenjawulo ate nga abatali ba ssente nnyingi. Ekyamazima abantu tulina ebizibu naye ng'onoonya ow'okwogera naye. Okimanyi nti abasinga obungi ate okubongera ebiwundu ajja n'agamba naye Fede kakati waakitegedde nze gw'olaba nasuze enjala abatanaba nafuluma wano nga bamukubira akasimu akakola ki akamusaasira kati n'akitwala nti talinaawo omuntu yenna yena asobola kukola ki asobola kumuyamba. Kati omuntu alina emmundu asobola okukuba ekyasi ng'amanyi nti ne bwe ngenda eruzira oba ne bwe bansiba mu kkomera lyonna emmere ngenda kulya ya bwerere si kyalina kyenkola ki kyenziza nze gw'olaba abantu batera ogamba nze gw'olaba nafadda nva mu maaso. Kakati abantu bannafadda nva mu maaso bangi nnyo be tulina kati ate COVID-19 n'abongerako abantu balina ebiwundu bingi nnyo. Jjukira nti tuli mu Uganda kati ngenda gamba etali ya bwenkanya. Mukulu wamala omuntu anoonya nusu 10 kale anoonya nusu 5 agule ekikomando naye ng'ate ku kyalo wali watayayiza waliwo omugagga gundi yakasitula kalina esooka ey'okubiri ali ku yakuna nga ffenna tubadde mu mugalo okubonaabona n'alowooza nti yalina ssente ze gwe weegendereze buli gwe balaba ng'akulaakulanye ku kyalo bagamba abo be babbi ba gavumenti tewali akulaakulana nga si mubbi waaki naye ndowooza ekyo kyali kisoboka okubanga kikakkanamuko kubanga otuna nti LDU lwaki osoosa mundu yennyini naye ndowooza ne bantu bennyini kati ate ono bw'otunuulira naye yennyini nti yazze ne bajjayo n'ebisa ebyenjawulo kubanga bogamba abantu nti mugende essaawa ezakafe ziseeko mudde ewaka kyaka ndowooza kati ate tebabawuliriza waliwo n'olunyomonyomo oluli mu bantu bennyininyini abanyooma aba LDU mwe baani mutugambako mutya kuba tuleme kulayika tuwuliriza tunyigiriza nnyo oludda olumu. LDU nabo balina obuzibu obwabwe naye n'abantu bennyininyini bebakwasa amateeka n'ebiragiro balina obuzibu obwabwe n'olunyoomonyooma olwo eri abantu bano. Naye amazima googerwe abantu banene aba LDU okuba bwe batandika okumenya national IDs z'abantu mu lockdown nga bagimenya even before lockdown ng'olina okuvaamu anti kyali so much wanene mu lockdown nga bakumenyeza national ID yo ng'olina okukwata mu wallet abantu ne batandika okufuna fiya y'abantu bano okuva bwe bamanya nti aba LDU bw'omusanga mu kkubo kubanga basente be batunda IDs z'ebyalo nga bagamba nti kwata ID y'ekyalo bw'oba nayo abagundi abakumbadde ne bakusanga gibalage oyitewo okuva nazo bwe batandika oziyuza abantu ne babatya. So kakati okutwaliza awamu abantu batono nnyo abatassa kitiibwa mu bantu ba LDU. First of all baba makinga nti bo bali indisciplined okuva ku luli eri lwe babazzaayo paka kati abantu batambulira mu fii eyo ey'okutya. Actually abantu baneno bagamba nti mu kifo ky'okusanga owa LDU n'omusirikale wa poliisi owa bulijjo wakiri asisinkana owaki owa military kubanga oyo amanyi nti ajja muutulamu embooko ze amuwerekere paka ku mulyango. Ndowooza obuzibu bwavira ddala ku recruitment yaabwe empandisa yabwe kasita kyakyama okuva bwe bakiwandisa wennyini bayingiza abantu abakyamu obungi obulimu ababbi abakozesa ebyambe abakozesa ebiti abakozesa biki kwegamba obubbi bwali bungi nnyo n'ettemu we bali kulutingira abantu abo. President Museveni kwe kugamba nti bayambeko basente be bawa ab'oku byalo naye ate bw'otunuulira ebituli bingi nnyo ebiri mu security zaffe ez'oku byalo yadde baagala kutebenkeza. Kakati bino ebintu byonna byonna ebikolebwa obukiiko bw'ebyalo bubeerako owa defense owa defense abeerako tubeera ne bassente be baffe n'abavubuka abalala awo ababeera abapangise okugenda mu maaso n'okuba nga bakola ki nga batebenkeza. Naye ate kyakatyabaganya nnyo kya bulabe nnyo abantu banene lwaki baba deployinga mu bitundu byaffe nga bassente be tebabamanyiiko. Ate kyekugambe nti kati bwe baba bajja bo nti wateeka okubawo enkwatagana wakati waabwe kale wali mu registration kyategeerekeka naye mu deployment lwaki ssente be waffe tamanya nti abakuuma ddembe
bwe bati ne bwe bati be baleeteddwa mu kitundu ate ne bakwasiza wamu. Kati ekikuzayo ne wali mu mpandisa yabwe nnyini recruitment nti bayingiza abantu bano abatamanyi bitundu ebyo. Ubalengera nga abave Karamoja nga bewanisa mu Kampala. Olwo babeera afudde tusobola kutracinga waabwe kumuzaayo. Kakati awo abantu babakana ne bagamba nti bandwedde bawa abantu bamanyi ab'ebitundu byabwe bategeera. Singa beera mumanyi oyo asobola okumanya nti ono bw'ati tusobola kuhandula bwe tuti wano waliwo ka hotspot bwe kati bodduka boti kanakubo kakuguse eno ababbi bafubutukira wano eno bwe bamenya wano bakwata wano naye tulengera abatambula bonna bwe batambula musulu ne bakkirira babala okukira ababbi ne bambuka gye bava bano gye badda. Tukkiriza nti recruitment ya kyama baleetanga amabaluwa agatali ga ku bitundu gye babeera era ne basentebe ababawayo tebakola ki tebabamanyi. Naye kakati akadde kano ntunulidde deployment nti gundi tumusindise mutungo zone 4 yagenda okola ki okutebenkeza. Kakati abantu bano eno lwaki tebeegattibwako ssentebe nti ssentebe abeera amanyi wadde abantu bano bapya mu kyalo ssentebe alina akakiiko ke aka security. Buli kyalo kiina akakiiko ka security ebyalo ebimu byekolamu n'omulimu okusonda ssente okulaba nti beekuuma. Kakati aba LDU bano abapya abazze lwaki ssentebe si yakulemberamu okubalambuza ekyalo. Nabagamba nti mu kitundu gundi waliwo abavubuka ab'ettabbu abo bwe mugenda emmundu muginyweze. Nabagamba nti wali abo ba mirembe ate wali eri mu kasenta balwawo ko kale nga balina bye bakola naye nga tebalina buzibu. Egindi kwegamba ngeza kyenjaga kugezaako kutegeera nti lwaki bassentebe bano tebabalambuza kitundu kubanga omusomeso ye yatiddwa assuming abadde alina obutakkaanya oba oliawo n'abavubuka abalala baawo ku kyalo nga tebakwatagana na ba LDU kiba kijja kitya nti ssentebe ekintu kineno takimanyiiko. Bassentebe twalonda babifaananyi just babateekawo kutwejjako oba lwakuba kyalingawo oba lwakuba kyakolebwa nga tulina obululu bwe tunoonya nti abantu baneno bali mu ofiisi zaabwe batwala ensimbi y'omuwi w'omusolo naye tebalina kye bakola kyekibaviiriddeko n'abamu ku bassentebe okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka kubanga bali awo bali idle alindako batugamba ompangisa bwajja mwanjule wa ssentebe ssentebe atuula n'amalako emyezi nga talabanga ku mpangisa mupya. Ssentebe atuula n'abeera mu kitundu nga tawulirangako nti bamutute jindi kugenda ku nsonga za ttaka. Naye enkiiko z'ebyalo zikyatuula kuba kati ngaawo bwe bamutudde mu lukiiko olw'ebyalo ne muleeta ba LD bano bennyini oba abakama baabwe ne boogerako n'abatuuze bennyininyini naye bannange tugenda kuyitamuko naye mukuuma obudde essaawa ez'akafisi tuuke nga muzzeeyo ewaka. Ndowooza ebitundu ebyabanga n'ebiseera obubbi obw'amaanyi ennyo batuuza ebyalo bino wadde bambega oluusi babeeramu era abababbi naye era kikkakkanyako kembeera bateesa nga bawulira bajja kujja bayite wano bayite wano. Enkiiko zenzize ndabako mu byalo ebimu nga zikwatagana ku nsonga z'obutebenkevu. Omubaka abakulembera ekitundu ekyo bamuyita nga bamusuubira nti mugenyi meya oba oliawo owa division naye n'ayitibwa ba DPC. Ba DPC tebatera baita oluusi kale oba OC station anti si bangu bakusituka OC station kale najja naye nga abasinga obungi babeera ssentebe n'akuŋŋaanya abantu be n'abagamba mujje mu lukiiko enkya tulina meeya abantu ne bajja meeya n'abayitiramu bana enkya tulina olukiiko omubaka waffe atukiikirira agenda kujja abantu ne bakola ki naye kizibu nnyo okusangamu abasecurity bano olaba abasecurity bazze kakati ngaawo mu kitundu ekyo bagenda kwesitula bagendeyo kubanga ensonga ekwatagana ku bantu baabwe balina omusango gwe bazizza kubanga ate bwe batagendayo abantu bano bajja kwerwanako singa kye baasooka ne bagenda ne bayita mu bantu bano nga tewanaba kujjawo nanjega eno kati bajja genda out of resistance kubanga era abantu bajja kujja babuwinga muzze mumaze kutuukawo naye nga singa baali bagenze bugenzi nga tekinnabeerawo bagamba omuntu okumusomesa akyuka nebagamba naye mubadde mukola naye mugende nga bukyali tujja kuyitamu tunasanga nga atusiza obudde tunagenda naye. Abakuumaddembe basuulirira ekyokutangira obumenyi bw'amateeka kati bakwasisa omala kulugwamu kubanga wanene bulijjo tulaba kasita otandika okulaga obutali bumativu nga atwamukutte nga tuteebereza nti ayinza okukola ki so kakati ate eno ku byalo eno wansi ewaffe eno abakuumaddembe basuuliridde nnyo ekintu ekyo kubanga bw'ogenda mu byalo abantu bamanyi nti ttiimu eyo
tetya bakuuma ddembe tiimu eyo be babbi amaka ga gundi ye wasibuka kino na kino so kakati singa batwala obuvunaanyizibwa okugenda eyo and actually kirabika nga abapoliisi kati abazirira LDU obuvunaanyizibwa mu bikole byonna naye ng'ate balina kubanga bakola na LDU kirabika nga kati awo tenkugambye nti kizibu kiyinza okubeera nga kiri waggulu poliisi yo nga yo yalina okubeera nga eri civilian police nga teriimu magye kati okuviira ddala waggulu bwe baateekamu amagye mu administration ya police n'obukulembeze bwa police naye ate abantu baagala amagye okusinga bwe baagala police ng'oyinza okiraba bwotyo naye bwe kiba mu mirimu n'entambuza y'emirimu yennyini tuddeko ekibuli ekiri awo ekikoona bo nga abantu baalinganga batya n'okugenda ku poliisi okuwaaba omusango nti abantu baneeno balina engeri gye baagalamu ki obalabemu bo obuzibu bwe buli awo okumilitarizinga poliisi okiteekamu amagye bo balina enkokola ezaabwe ze balina bo nga bo naye ng'ate kati bwe zivaayo tugambe nti ekizibu kiyinza okuba eri mu management kiri waggulu kati waliwo obutakwatagana obuliwo okuteeka poliisi n'ogiteekamu amagye abo bo balaga nti wali kizibu kiriwo waliwo koldiwo eri awo lutalo lwabigambo luli munda omwo naye nga bo bennyini bakimanyi nti obuzibu mwebuli kati ffe obusuubi ffe tukosebwa kakati awo bannansi ffe tugenda maaso kubanga tufiiringa peyini eyo infliction yonna bweva eri waggulu edda wansi naye nga LDU esanidde okubanga erongoosa erinnya lyayo liba leeteddemu kkawe emabegako naye okuva kwoli eyakuba abantu ekyebando kati noone yagenze maaso omuvuka gwe bakuba eri wansi kati keesi ezeezo ate n'ebirala bingi bibeerayo eyo mu byalo ebitagenda mu mawulire be bagenda okujja Karamojja be bajja okuwummuza oba oli ababadde bateeberezebwa okubanga beenyigira mu bumenyi bw'amateeka mukubbe ente kati abantu baneeno babadde Karamojja kati bwadda mu kitundu kyani agenda omwanjulayo nti naye nga force eno eya LDU yava mu reserve force okugireetawo yajja mu biseera waaliwo ettemu eringi pesa naaga ngenda kuleeta force ey'enjawulo eyambeko mu mbeera eno abantu ababbiranga ku bodaboda abantu bakubanga amasasi ategeka aleetewo naye ate kirabika nga oba oli awo ate ayinza okunyiiga oba n'agijjawo nga bwe bajjawo ba SPC bwe bajjawo bali abalala babeeranga ku poliisi ez'enjawulo obalengera mu biseera ebyokulonda nga bagezaku nabo okulabika nti bafuna akantu ew'omukulu kati neeno LDU force nene nnyo ate ng'ebadde erina pressure gyeteeka ku mukulu kale kayikulayi yatandikawo eri force endala nga yengeri gye balagamu obutayibumativu bayinza okuba nga bassaawo okuvumaganya oba kuteekawo mbeera naye kati bongere okwetunuulira kubanga omukulu yagambye nti kino ekyekkalamojja bwaba nga babateeka ati kibabateekamu nga kibagenda okufeeringa mu maaso wayinza okubaawo obuzibu disbandment akadde konna yantuuka ayinza okuyiwa force yonna okugijjawo obutaddamu kigenda kuyamba kakati awantu tekiyamba naye ate bweba nga babateekawo nga kyemukola temukitegeera bulungi mwongera bwongezi kizibu ku kizibu ekyaliwo n'okuba nga kisingawo kati what is the use there muba mukyetaagisa kyokubanga mukyagenda mu maaso okutwala ensimbi w'omusolo omanyi bulamu bwa bulijjo waliwo gwe tuyita vision bearer yaliwo oyo eyatandika ekintu vision bearer nti bwe weegendereza ebiseera ebisinga vision bearer buli lwanafuwa oba ekintu n'akita kizibu nnyo okusanga noono agenda okuggusa olugendo okutambulira ku biri byennyini vision bearer bwe yali akoze eki vision bearer ayinza obutadda oba bayinza obutamuzza oba ayinza obutadda mu kintu ye nga ye naye ate asigala eddoboozi lye lisigala lyetaagisa ife atoola asobola okuba accessed eddoboozi lye lisigala lyetaagisa okwogerako n'abantu be yatandiika nabo ekintu nti munnange gundi wakitegedde kino na kino naye abantu balinamu engeri y'akanyomonyomo sigo wakitandika LDU beetaaga okuba nti baba bakole batya kati ekyenjawulo naye nga force yali nnungi n'ebigendo ebyakitandisa byali birungi okutebenkeza ebitundu naye ate balabikanga bongedde okutabuka mu kkawo beetaaga ndowooza kutuuza butuuza bakyasobola okulongoosa obaolyawo batuuza batuuziddwa kiki kye batabagambye waliwo elementi y'akanyoomo waliwo ki okutuuza okubatuuza babatuuzizza ne babazaayo ne babatraininga waliwo ebitundu ebimu gyeyambye obubbi gye bwali obungi ennyo obumenyi bw'amateeka gye bwali obungi ne batebenkeza ebitundu ebyo ebimu naate waliwo gye bagenza ate ne boonona bwononyi ne kye baali basanzeewo ne boonona bwononyi buli kimu 00 kiki ekirina okuba nga kikola mu kadde kano kubanga force abamu bagyetaaga erina kyekozeeko okuyamba naate awamu egenze neyonona bwonoonyi awo kiki ekirina okuba nga kikolebwababa otulina erikota zaabwe eryekakiri olabanga bwaba deployinga olabanga ala kye bakola ekyenjawulo balina okufunanga akabanga
balina okuvaayo n'akabanga akagere nti after this period bano abantu tubazze twogere nabo tuba training buto olwo tulyoke tukole ki tubazze mu bantu kubanga luli eri bwe bakikola kyakola kitegeeza nti abantu banene kye bakola ki bwe baddeyo akabanga ne basoma eddembe ly'obuntu bakomawo nga bantu bakkakkamu kati babafunire nga period bo gye balowooza nti kakati baba basiimuuseemu bye babagambye babazze boogereko nabo balyoke badde mu bantu bwe bagenda maintaininga otherwise mu deployment yaabwe babataddeyo n'abasirikale babataddeyo ne bannamagye naye era balaga nti bali indisciplined kati kitegeeza ebintu bineno biri personal ate n'ebibonerezo bibeere bikakalinga omulala alabirako si muntu kuva eri n'akuba munne essasi ate ne bizikirira era bagenda mu court martial bavunaanyizibwako bangi abagenze maaso basingisibwa emisango anti basingisibwa emisango naye bwe bagenda okuvunaanibwa ani yali azzeemu balaba awushuwa nti babonerera nga bwe balina okubonerera kazola tuwumulemu katono bwe tudda tugenda gendako ebweru bw'eggwanga katono nnyo naye nga LDU basanidde okugenda mu maaso okubanga beerongoosa katono nnyo bwe tudda tugenda kugenda ebweru bw'eggwanga tuvaamu mulebe wa Soul TV. Yes, tukulisayo mu kumulamaoko akadde katuba tugendako ebweru bw'eggwanga okulaba amawulire agawandiikiddwa biki ebyogeddwa mu mpapula ezisinga ez'ebweru. Tugenda sooka mu ggwanga erya Tanzania bannansi bakyagenda mu maaso okubanga bakungubagira abadde omukulembeze waabwe John Pombe Joseph Magufuli bangi bakyagenda mu maaso okumukokereza vannyuma katulengere emboozi eyo tulengere n'eggulire eryo bulungi okuviira ddala ku lw'omukaaga omulambo gwatwalibwa wali mu Uhuru Stadium mu kibuga Dar es Salaam abantu okugenda mu maaso okubanga bamukungubagira naga tulengera ate ebyatambuddeyo. Kwenda masafa ya mbali maandiko msikuze mkajisomeza buri na nuru wa muhike kama jua la dhuhuri andaye ni mapito watu wanene mazuri pandeni mbegu za wema mkajipatie kivuli Janeti pole daima tuko na wewe tutayaenzi yote aliyotufanyia wenye matunda yaupigwao mawe daima wenye mafanikio huibuka fitina hatutatereki kamwe hatuyumbishwi wa Tanzania pamoja daima unaifata sasa ni Muki na Baby Mada. Tens of thousands of Tanzanians continue to pay their respects to late President John Magufuli. Many people collapsed with grief on Sunday at a public ceremony in the country's largest city, Dar es Salaam. John Magufuli died suddenly last week after an illness officials say was caused by heart failure. But an opposition leader
claimed the cause of death was COVID. He was a great leader and icon to many of us, not just Tanzania, but Africa in general. He was a leader who reminded us a lot about our freedom fighter and our father of African nations, such as Kwame Nkrumah. His leadership really helped us to have self-confidence as Africans. I managed today to pay my last respects to my late president. Chato jasibukeyo java jajezima mpola okuvedera mu family enjavu eyali beyo bweyija n'okutuuka ate 2015 lero okubeera omukulembeze gwanga erya Tanzania ekisanja kyatambuza paka omwaka ogwedde atulwambutwa ekisanja ekirala kyatambuzaako emyezi emitono nnyo bamulonda mu October omwaka ogwedde naye tebyembisa bitewedde kunaku olwokusatu Katonda namujjula mulamu obwensi eno afedde byebyo ndowooza biri mu ggwanga erya Tanzania tetusubira nnyo kyanjawulo kujja kukungubaga bannansi balengedde beeziribanga olw'omukwano gwe badde balina eri omukulembeze waabwe bamutadde mu flag oba mu ngoye eza bendera y'eggwanga erya Tanzania omulambo gwatambuziddwa okwetula ebitundu ebyenjawulo nga bannansi n'amagye bagenda mu maaso okukungubaga. Katusubire nti abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bafunye ekyokuyiga ku mugenzi John Pombe Magufuli kubanga bw'otunuulira Love abantu babadde akulembera gye bamulaze oba gye bamulaga ssaawa zineno nga mugenzi kiraga nti abadde alina byakola ng'ali mu yaafiisi so gweomukulembeze aliko ekitundu ekifo ofiisi oba entebe gye wakwasibwa abantu bakuwagala bw'oba ogenze basobola okukungubagira batyo oba bagamba aliyose n'akola ki aliyose n'avaawo kwegamba abakulembeze balina okuyiga nabo okubeera mu bulamu kubanga teri ayina control ku bulamu tosobola gamba nti nza njamalako kino ekisanja nekiri emyaka gyonna gye bampadde ngitambuze nayo naye teyabisuubidde naye yalabidde awo nga Mukama Katonda bw'atyo bwakoze eki bwasazeewo so ekintu ekyo abakulembeze mbadde ngamba nti kibawe ekyokuyiga nti n'agenda okumuddira mu bigere kati ali ku bunkenke kubanga tosobola kutunuulira kwagala okwo kwonna eggwanga lyonna eggwanga lyonna kekulaze omugenzi ate gwe n'osigala ng'ogamba nti kale mumalirizaawo nja bafuna mumalirizaawo nange nkole ebyange nno so abakulembeze baffe bayiga ekyokuyiga ku lukalo olwa Africa n'okwetooloola ensi yonna okutwaliza awamu naye twongera okusaasira bannaffe ab'eggwanga erya Tanzania Mukama Katonda banyige omutima ate omukyala Samia agenda okudda mu bigero eyaze mu bigere kakati omukulembeze w'eggwanga eryo tusaba Mukama Katonda amukozese n'ebisinga ku ebyo omugenzi byabadde akoledde eggwanga lidooza kikyo yalaze kyebayita mwoyo gwa ggwanga patriotism kubanga ffe bulijjo tubadde nga tukyogera nga tetumanyi patriotism kyeki patriotism eremekomanga ku bulamu nti omuntu ne bw'aba agenze wabawo akola ki asobola okuba nga ajulira ndowooza amaziga g'abantu abo siga bukuusa sirowooza bakaabanga bakijja ku mutima losi bagifiiringa nga eviira ddala ku ntobo ya mutima gyabwe si kugamba nti twekoza bwekoza olw'okubanga twagala okulaga olususuuto eri omukulu bakiraga nga bagamba losi gye bafiiringa awo nga batambula kuyita ku nguudo ez'enjawulo nga bagenda mu maaso basiibula asiibula olw'ensi baga nti wano mbadde mbeera bwenti wano mbadde nga ntambula bwenti emmotoka eddo ogirengera nga emutambuza oleka nti omulundi ogusembereyo ddala okubanga agitambuliramu tetumanyi gyagenda bigenda kubeera nga bifaanana naye ng'ate wakiri mu nsi yajja nga ali authoritarian naye alabika nga ate ensi oba eggwanga lya Tanzania yali jjawala nti abantu okusigala nga bakwagadde mu bulamu ne mukwagala nga wadde abadde mukambwe no nonsense man buludooza bikinga mukambwe naye olaba nti wakiri yasiima yakwata ku mitima gy'abantu anti abamu ku bakulembeze baffe actually bunafu bwabwe naye babyesigamya ku bantu be bakulembera mbwa munnanga ate bwe mbagambako kino bajja kunyiiga ate bwe nkola decision kiri eri bajja kunyiiga kakati ekikuweesa obukulembeze gwe kumanya abantu benzizeemu beetaaga mukono gwa kyuma beetaaga kuwembejja beetaaga kuseka nabo kiki kye beetaaga okulaba nti mbajjamu ekiramu obukulembeze bulinganga muzadde kukuza mwana mu process waliwo omuzadde lwaboggola waliwo lwakakkana waliwo lwakwata ku muggo waliwo lwamugabira ebirabo waliwo lwakola kikwegamba abakulembeze baffe balina okuyiga embeera zonna nti musajja mukulu ono ebintu ebimu byabadde nga akola waliwo ababadde nga banyigirizibwa naye ng'ate to a large extent nga
besanga nabo bakoze eki abagamba tunyigirizibwa nga besanga bakoze eki bafunyeemu yalinnya ku bugere bw'abantu bakulembeze bangi nnyo tetukana okugamba nti okubba ensindi y'omusolo waakirinnyo obutwa kati nga atunuulidde abantu 100 okubonaabona olw'omuntu omu ono bw'omulinnya kagere oba osevinze bano emeka 1000 naye kakati abakulembeze abamu bekkiriranya actually obalengera bagenda bakasuka ebimuli okulaga obwagazi bwabwe bimuli naye ate waliwo afa ne bakasuka bukasi mayinja oba ne bawanda malusu ne bakola ki gundi otukoze eki wano omukulembeze omu yafa abantu ne bagamba temuyisa nawaffe kumutwala waabwe kumuziika wano bulijjo babatwala mu palamenti yaffe ey'eggwanga n'ababaka bennyini ne batakola ki ne yaliwobote yafa wano mu ggwanga erya Uganda waliwo n'abalala eruwereyo abantu bagamba temumuyisa wano munoje mumuyisa okumutuusaako kukula ewaabwe waliwo n'abalala bebaze nga bakolokota mu palamenti yaffe ey'eggwanga ne bagamba gundi oyo naye nga mugenzi takyayinza twagadde kujja ekyo kyokka ebweru w'eggwanga tugenda kuwumulamu katono nnyo tulabe omusomesa tekikyalina ate olwaliro bwe tunadda tujja kulaba Daily Monitor ne ono bwino byawandisa naye bingiko naye katumulemu katono nnyo tulabe omusomesa kyalina tukomawo katono nnyo tovaawo. Panunuliwe wapi? Mama, hebu eleza unataka kupanunuliwa wapi? Kupanuliwa huko kwenye ile ushamba huko wa Bisalimu huko. Omunnyo ku makya gukutuusiddwako BF Suma bakuleetedde prostate relax capsules eziyamba akawago obutagaziwa oba okufunda okumanya ebisingawo tukubireko ku 0704 99 46 08 oba 0774 45 61 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.galiwangoedi.com. Soul Television, Femunyo. Zuku TV brings you more amazing channels from across the world and gives you great value for your money. This is totally exciting. Now new on all our packages, Nat Geo Wild Channel 416 for all the spectacular wildlife and their natural habitat. Plus, Salt TV. In the Smart Package, enjoy an edition of National Geographic, Nat Geo Wild and Baby TV. Added onto the Classic Package, watch Fox, Fox Life, National Geographic and Nat Geo Wild. Now get Zuku Smart Pack at 12,000 Uganda shillings, Zuku Classic at 26,500 Uganda shillings, Zuku Premium at 36,500 Uganda shillings. Call or visit our website to get connected. Zuku TV.